Omulamuzi wa kkooti enkulu Isaac Muwata azzemu okulira omusango ogw'okutta eyali omusuubuzi w'omu Kampala Henry Katanga n'okubuzaawo obujulizi mu kufa kwe. Bino byonna byaliwo nga 2 omwezi ogw'E11 omwaka oguwedde mu maka agasangibwa e Mbuya Chwatu mu Nakawa Division. Olwaleero abawawaabirwa kkooti enkulu lwetandise okuwulira emisango egibavunaanibwa ng'esoose kuddamu kugibasomera. Kkooti esoose kusomera nnamwandu Mole Katanga omusango gw'okutta bba era nga guno agwegaanye. Omusango gw'okubiri gusomeddwa bawala b'omugenzi Katanga okuli Patricia Kakwanza ne Martha Nkwanzi nga guno gwakubuzaawo obujulizi mu kufa kwa kitaabwe Henry Katanga era nga nabo bagwegaanye. Omusango ogwokusatu gusomeddwa omusawo omukugu Charles Otai n'eyali omukozi w'awaka George Amanyire. Wabula Amanyire asabye kkooti okugumusomera mu lulimi olutoolo lwategeera obulungi era abadde tannaba nakuddamu oba yaguzza oba teyaguzza oludda oluwaabi ne luzuula nga waliwo emiwaatwa mu ngeri gye basengekamu empaba yaabwe bwe batyo ne basaba kkooti basooke bakolemu ennongoosereza oludda oluwawaabirwa kyerutawakanyiza. And we therefore move court to have specifically the particulars to be amended under section 50 and 51. Kyokka wabaddewo kalumanywera ow'oludda oluwawaabirwa okuwakanya eky'oludda oluwaabi okuddamu okusomera n'okugulawo emisango emigya ku bantu baabwe ekikyaliwo mu kusooka. The person who was not properly charged cannot just be smuggled in the trial at this stage. What are these items which are said have been rendered visible? Oludda oluwaabi lutegeezezza nga bwe lulina enkizo ebaweebwa ssemateeka okukola ennongoosereza n'okukyusa mu musango obudde bwonna we baba baagalidde. Oludda olwawaabirwa lusabye kkooti omuntu waabwe Mole Katanga awozesebwe ng'asinziira ku nkola ya Zoom olw'embeera gy'alimu n'obuzibu obuliwo mu kutuusibwa mu kkooti ng'ali mu kagaali k'abalema. Client waffe yakubibwa ebintu bingi nnyo mu mutwe ogwo kye kyamuleetera okulongoosebwa emirundi 5. So buli lwayimirira afuna kamunguluze. Kakati ate wano kizibu nnyo engeri gye watali kantu k'abalema okumusitula okumutambuza okuva eruzira bikiso kuvula batwagala abeere ku Zoom emisango gigende mu maaso. Oludda olwawaabirwa lubadde luyambibwako bannamateeka okuli Peter Kabasi, Mark Dusman Kabega n'abalala ate oludda oluwaabi lubaddeko Samali Wakoli, Jonathan Muwaganya ne Anna Kizza nga bano babadde wamu ne bannamateeka ba famire ya Katanga okuli Mwesigwa Rukutana, Rubihayo Brian ne Ayebazibwe Edgar. Omulamuzi omusango bw'ati agwongezaayo okutuusa olunaku olw'enkya. Munnamateeka w'abawawaabirwa Jet Tumwebaze aliko by'annyonnyodde ku musango guno. DPP abadde asaba mu kukyusa mu misango gye yateeka ku bawawaabirwa. Naffe ne tukiwakanya kubanga ekyo kiba kyabwewusa okwagala okukyusa ekintu ekyafedda. Ekintu ekifa tebakizza bujja okiziika buziisi. So charges ziri defective. So ne tuyiwakanya omulamuzi ajja tuwaamu ensalawo ye enkya tulabe we tutandikira. Ssenfuma Josephine Innocent yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.